Mungu akirekemu omukisa. Tubadde tukyali ku byabundi tulaba ate abayimbi nabo bafuuse abayimbi baddukidde wa Genosale. Genosale yabeekokolako dda ne bagaana naddamu n'abeekokolako dda n'abagaana. Uno yavuddeyo mu lwatu n'abagamba tubakooye. Naye nze kansuke neebaze ku Genosale. Nasiimye nnyo Genosale era nakwebazizza nnyo mukama wange bw'oba ng'ondaba. Lwakuba naye waliwawo naye bw'oba wakikoze kirungi nnyo. Abayimbi ba Uganda bafuuse ebimpenempene. Abayimbi ba Uganda bafuuse ekivumo. Oba temukyali mu industry temukyali ssente. Ssente mweziri ne baagaana okutegeka. Katosobola kuŋŋamba muyimbi wa Uganda nga wabeerawo emyaka 5 nga gwe sita n'ogenda okusabiriza ssente. Omulangira Suuna kyebamuwa. Kati nga bw'olaba omulangira Suuna afuuse masikiini. Naye bamaze ne bamuwaayo ke bamuwa. Ne Suuna naye akomye okusabiriza. Bamuwadde. Suuna bw'aba emirimu gimubuze ajje mu magalagi. Onoomuwa omulimu? Njemuwa omulimu. Ate abayimbi ba Uganda baleke kwetekanga kuyimba kwokka. Omuyimbi ateekwa okubeerawo n'ekintu ekirala. Nga baaluuna mu biru. Nga baaluuna mu biru. Ateekwa okubawo n'ekintu ekirala ekikalu. Ateekwa okubawo n'ekintu ekirala ekikalu. Bo balowooza mu kuyimba. Okuyimba bakukomyewo. Ne bo kyova olaba nti bafuuse batandise obbakunamya. Bafuuse ekivumo. N'ennyimba ze bayimba ennaku zino. Ate bakyalina. Nnyimba z'abamisaati amakulu tegakyali mu nnyimba. Bagaanye okukola. Ensi bw'eba ekula okyusa. Kati oba wali muyimbi gendako mu bulunzi. Gendako mu bizinensi. Gendako mu magalagi. Ne baagala obulamu obulungi be banafu ngaaki be bataagala kukola. Kati kyova olaba nti Genosale musale abafudde ekyeneena. Wulidde? Abafudde ekyeneena. Abafudde ekyeneena ekiteetaagisa. Yagambye tebakyamuwa budde kubeera n'abantu be. Banyoonye emirimu emirala. Bave mu maalo bafuneko ebirala eby'okukola. Teri yabatuma kuyimba. Kiri kitone. Bwe kiba kitone, wulidde, ekitone kinako ebikigenderako. Bw'oba oli muyimbi kolayo saaluuni. Beerayo n'omudaala gwa capati. Beerayo n'akaduuka. Lunda ku mbuzi. Addukire wa Minisita Kasolo. Abasomese. Ne gavumenti yinereese esimanya bonna baavuwale. Bonna bagaggawale. Anjita bonna baavuwale. Kale bagende mu eyo. Eya bonna baavuwale. Bonna bagaggawale. Niye abayimbi ba wano balina amaalo. Be banafu ngaaki. Be bataagala kukola. Be baagala okwekumira mu bulamu obutali bwabwe. Omuyimbi olukubayo hiiti emu ayagala mmotoka ya bbeeyi. Nze nina akamotoka kange nkavuze emyaka 2. Ne siriiwo nina we sigenda. Ate obulamu bwe batambuliramu bwe bwoyisa. Ago maalo. Obulamu obulamu bwa kucakala. Bw'onoomulaba ali wali ojjaga ayiraba omuyimbi oyo kati. Emmotoka yonna eba mmotoka ne bw'oba oguze ka Spacio. Ne bw'oba oguze ka Limited. Sente bazimalira mu ggaali. Ne bw'oba oguze ka bakayita bakyako. Sienta. Nibo ommotoka tebasobola zimaintaininga, tebasobola ziwaamu mafuta, tebasobola zikanika, tebasobola kuzooza. Olaba n'emmotoka zibali mu kutwala ku washing bay. N'osanga omuyimbi ng'emmotoka emugubyeko. Awo ne gwe nalaba awo emmotoka yamusikako. Tokiraba? Yamusikako. Gwe tosobola kuŋŋamba nti omuyimbi oba omuntu yenna olemwa okwoza emmotoka n'otukakasa nti wanaabye oba wasenyezza. Emmotoka yeekulaga nti oli muyonjo. Bakomawo byakuwoye Isma.
ate bakubyewo bakooye abaana ku washing bay tebabeerayo newe tuli wano waliwo washing bay bazireete wano zozebwe naye omuyimbi nobeera mu mmotoka okubeera mu mmotoka ey'ebbeeyi si kye kikufuula sereebu kitwalawo industry yaffe anti industry egenda kukka lwamaalo ekisudde industry y'abayimbi wano maalo nabutaagala kukola nabutagattako kirala tosanga omuyimbi omu bamuwadde ssente naye nga eggaali emutambulirako yokka alina ogiriisa alina oginywesa ate n'eggaali ezo ziba z'ababbi kati waliwo omuyimbi gwe mmanyi nga ye eggaali emutambulirako yakunyakula busimu nakuba bantu naye yakyusaamu tasobola kukyuka kyova olaba kati ne mukama amuwadde mukama amuliko kimpenepeni